Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Faith olunaku olwali ne batunuulira ebikolo by'eddagala bino biri 10. Ebikolo by'eddagala bino osobola bisimbako mu makaago, osobola bisimbako emabbali wa compound yo okuliraana ekikomera oba okuliraana ennyumba yo. Ebikolo by'eddagala bino by'osobodde okufuna by'oba osimbako ewaka naye nga bikulu nnyo, bijja kuba bikuyambira ddala okugoba egyo emyoyo egy'enjawulo, emyoyo emibi ebitera otutumba mu budde obw'ekiro. Amagini tegajja kulumba singa onaaba osimbye eddagala eri ewaka. Abasezi abatera okusera ewaka tebajja kusera singa onaaba osimbye eddagala eryo. Wamu n'ebyo eby'enjawulo balabe bo bye batera okusindikira biba tebijja kukwata, biba tebijja kutuuka wakaawo singa onaaba osimbyewo eddagala eryo. Wamu n'amalogo ago ag'enjawulo tegajja kulumba makaago singa onaaba osimbye ku ddagala lino lye ngenda okubuulira. Ngenda kubuulira ebikolo 10. Tutandike n'ekisooka, konkomaza. Konkomaza oyo mulungi nnyo singa onaaba omusimbyeko mu kompawundi yo. Konkomaza beera nga omusimba. Konkomaza ebyo byokka ebibi byaba konkomaza. Osimbe muleke, ne muleke naye mulungi nnyo. Muleke yoyo beera nga naye omusimbako emabbali wa compound yo oba mu luggya oba okuliraana ennyumba. Muleke naye mulungi nnyo. Buli kikyamu kyonna ebyo byonna ebitali birungi bijja kuba bikuleka, bijja kuba bireka amakaago, tebijja kulumba. Waliwo ekijanjalo ekiyitibwa ssemuye. Ssemuye kye kijanjalo kye mumanyi nga kye tuyita ekijanjalo ekigoba abasezi. Kirungi nnyo, w'obeera okisimbye teri musezi ayinza kugendawo, naddala abasezi abo abasera ewaka, abasera emmere, abasera ebintu eby'enjawulo, abasera ennyumba tebasobola kujja w'osimbye ekijanjalo ekyo. Nakyo kirungi nnyo, beera ng'okisimbako. Muwugula, ne muwugula oyo naddala muwugula omusajja gwe tumanyi nga muwugula omunene, naye mulungi nnyo bw'obeera omusimbyeko ewaka. Omusimba mabbali w'ekikomera kyo w'omusimba. Osobola okusimbawo ekikolo kimu kiba kimala. Muwugula naye mulungi nnyo, ajja kuwugula ebyo ebitali birungi bireme kulumba mu makaago. Alina kuwugula ebyo byokka ebitali birungi. Alina kuwugula mpewo mbi, tawugula mpewo nnungi, awugula mpewo mbi zireme basumbuwa, zireme balumba waka. N'olwekyo muwugula naye mulungi nnyo, beera ng'omusimbako ewaka. Ekikolo ekyokutaano ky'osobola okusimbako ewakaawo, akagoogwa. Eddagala liyitibwa akagoogwa oba ekigoogwa. Nalyo ddungi nnyo okubeera ng'olisimbako ewaka naddala emabbali wa kompawundi yo, emabbali w'ekikomera kyo. Ddungi nnyo, lirongoosa empewo, lijja kuwa empewo ennungi. Eddagala eri mu ky'omukaaga, engabo ya Kabaka yeeyo, nnungi nnyo nayo gisimbako ewaka. Egobera ddala buli kikyamu. Engabo ya Kabaka eyo nnungi nnyo, ekwatira ddala ezo empewo embi. Osobola okusimba enkuukuulu. Enkuukuulu bwetyo bwefaana, nayo nnungi nnyo. Mulimu enkuukuulu ennene n'enkuukuulu entono, naye yonna gy'oba ofunye osobola ogisimbako ewaka. Nayo nnungi nnyo mu kulwanyisa emyoyo emibi okubeera nga tegijja balumba naddala mu budde obw'ekiro. Ekikolo ekiri mu nnamba 8, dduka ekibabu. Nedduka ekibabu oyo naye mulungi nnyo, osobola omusimbako ewaka naddala ng'ewaka wagazi. Dduka ekibabu ono mulungi nnyo, osobola okusimba omuti n'omusimba okuliraana omuti ogwo n'abeera ng'alandirako. Dduka ekibabu ono ddagala nnyo nnyo nnyo, beera ng'olisimbako, nalyo ddungi nnyo. Ekikolo ekiri mu nnamba 9 era liyitibwa ngalo 9. Ngalo 9 bw'atyo bwafaanana, mulungi nnyo naye omusimbako ewaka, alongoosa empewo n'ofuna empewo ennungi. N'enkomamawanga ekibala ekyo kirungi nnyo nnyo okisimbako ewaka. Bw'oba okisimba ng'olina kikomera, kisimbe mu nsonda eriraanye eggeeti. Bw'oba tolina kikomera, enkomamawanga eyo osobola ogisimba mu luggya naye okuliraana ploti yo weekoma, oba okuliraana ekkubo erikuleeta mu makaago. Enkomamawanga eno nayo nnungi nnyo, beera ng'ogisimbako mu makaago. Eddagala lyeryo, ebikolo by'eddagala byebyo. Babuuliddeyo ebikolo 10, mubisimbeko ewaka wammwe, kijja kuba kibayambako. Mulwanyise ku mpewo embi ezo ezitera otusumbuwa mu budde obw'ekiro. Mulwanyise amalogo, mulwanyise ebyo balabe bammwe bye batera obbasindikira bibire nga tebijja batuukako. Ebikolo by'eddagala bino by'osobodde okufuna by'oba osimbako. N'osimbako 2, 3, 4 kisinziira busobozi bwo.
enfuna gy'oba obifunyeemu, naye nga kikulu nnyo kusimba ku ddagala lino ewakaawo. Terigenda kugoba mikisa gyo kujja waka, gijja kusigala ng'emikisa gyo egy'okufuna gijja kusigala nga gijja mu makaago. Ligenda kulwanyisa bibi byokka byokka, terigenda kulwanyisa birungi. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.